Happy birthday, Papa Lassie. Happy birthday, Papa Lassie. Allez, ça va. Ça va, on se met on peut rouler à son cadia, Gabriela, Macamba, Fema. Fils, Papa Lassie, staff. Là, on lui moussa, il a fait. C'est bon. Kale se unajua. Weekend nange je ndi mpola mpola. Oli honorable. Honorable olwakolwale tuli mukola kiwani. Wano olwalero tu paka lasi weze emyaka 5. Paka lasi ya mto wange so naliwo kumpujitandika okuva ku lunaku olusooka lule kakati yensonga lwaki we tuli tubeereko n'abantu baffe abazibawagira paka last tubeere nga tubeera nabo tulye nabo tugende wali ku Milano tukyakalemu. Abasinga badde beebuuza nti nga balaba bagamba paka last ya Geoffrey Lutaya bagirowooza lwakuba nti bwe yali etandika twaliwo basatu nze ne Lule n'omuwala afumba kati nga ffe tuweereza nze ne Lule ffe baali abaweereza abantu emmere ng'omuntu bw'asanga Lutaya aweereza emmere automatically agamba nti awaweereza waki wawe netuuka n'okukiyimba mu luyimba Lule agabana gwa mmere anoonyako olw'ataano ne bagamba olimba so nino kigenda nga nkibuulirira ddala abantu bamanyi omuto wange oyo obusobozi bwe. Olwo ebiseera yali emmere nga ya ssente mmeka? Twagitundanga 4,000 olunaku twatundanga ssente nga ntono 1,000 emmere esowaani era olunaku lwe tusooka okukola ssente nnyingi wano le yakola 26,000 nali siriwo nankubira essimu nga sizikwata ndi ku show nankubira essimu nga sizikwata paka ekiro ennyo lwe yankubira sanga 10 nangamba nkoze 26,000 oliwa nkoze 26,000 nga kyamagero nnyo kati ngolo kati abana abantu boyimbira ngolo bakitwala bo batya nga bo bajjanga nga bajja nti bajja ne bampagira nnyo era naffe twatandika mpola mpola twagenda okulaba nga batandika okuba abangi nkola endorsements ku shows biki era bagenda okujja nte nga bansangawo bana najjangawo ku ssaawa emu y'okumakya nga nva sanga 7 gw'ekiro ne tubamanyiiza nti tekwaliko bafumba mmere kiro kuno ffe ne tukiteekawo sisitimu eyo okufumba ekiro nakyagala nnyo baali bamanyi tekijja kusoboka ne tukimaintain. Kakati honorable abantu bali beebuuza bagamba bawulira nti osoma bandiyagadde omanya essomero ly'osomerawo eyo bajja bimanya saagala kubba bibuuzo buntu waliwo bimulina okumanya ku ddakiika eri bano njabbi baninde nze mbabuulira lunaku olusemba era nja bagamba ku lunaku luli nti enkya era mbabuule kuba nze mbadde nga nkolagana butereevu nammwe. Omuwala Rachel Namiro abadde ennaku zino ayafuna management endala ng'ali wa Kalifa aganaga nga manager. Ennaku zino yakyusa style yava mu bandi akuba gundi freestyle. Ekyo kyogerako ki? Kati kirooto kye lwaki aba akyusa okuva mu bandi n'atandika okuba ziridimu anti nkugambye omuntu aba n'ekirooto kye si tusobola kuziyiza kirooto. N'omuyimbi Chameleon naye yavuddeyo naye ayingidde politics lwaki abayimbi mwettanira nnyo politics? Ekyo Katonda yakikola mbadde naye gwe njogera naye wano ne mugamba nti waliwo ebiseera balooya lwe bayingira mu byobufuzi nga buli woogenda kanso gundi ajja kanso gundi kati nekyo ne kijja kati nekyabayimbi kizze nakyo naffe mutuwa obudde. Oli mu people power ne Chameleon naye yazze ali mu people power naye yavuddeyo n'agamba temuwoza munanfuusi biki abantu agamba abasinga bwe mwogera ekyo oyinza kyogerako ki? Yakijjewa ayinza okuba alina bye yawulidde bakyogera
Temwagala muyambako muwa buwagizi. Nze siri mwagizi w'abayimbi, ze ndi muyimbi. Ate okumuwagirako nga muyimbi munnammwe ne muwanika ekintu kyene mukitamu. Kyembuuza ku ddakiika eno buwagizi ate ssaawa eno si ya buwagizi. Ssaawa eno yakwetereeza n'obeera ne strategy nti ngenda kutambula bwenti ne bwenti. Ssaawa y'obuwagizi tennatuuka. Bw'enaatuuka tewali ensonga ate yatukola ki? Abalabi kye mbagamba nti beeyongera okwagala music wa Uganda, bajje ku Paka Last wano balye emmere. Tulina n'endala Food Factory Kansanga nayo time yayo tujja bayita nga bituuse naye tebinnaba nti bamanye nti Paka Last eno ewadde abantu emirimu. Ewadde abantu emirimu abawera 1000 mu myaka 5. So beeyongera okugiwagira. Enteekateeka Paka Last wezezza emyaka 5. Emyaka 5 era epata eno bwe tuva wano fena tugenda wali ku Milano mu kilabu abantu banywe bakomewo wano balye kugamba kunyumirwa leero Paka Last. Lwaki kiringanga emyaka 5 janguye nnyo? Olw'okuba emmere yawe wooma. Ebiwooma bigwa byokya. Nsanga yabufunze nnyo. Wagyetegekedde. Anze ebibuuzo mutwe gwangu. Wabula kyewava oyita ebyekifo. Naye bannaye olwo okusoka kutuuseewa. Nkuli bubi. Ebitabo bikuwuuba. Mbiwuuba nabyo bimu. Abantu olabagamba essomero balyakyama. Lyakyama essomero. Ate waliyo nawandiika kyolugambo yadukola kati nga terunajja. Omukulu ono yansoma. Tebakuwulire? Lule? Ye Lule Paka Last. Wamala okusoma. Abantu bakuwagidde nnyo ekyo kyobagamba. Abantu bambagidde emirowoozo begagana amaziga emyaka 5 badde myangu kyembasuubiza ngenda kwongeramu amaanyi nnyo tabayewa nnyo yokulyetinga emirimu mirala mingi ngigenda okuteekawo mwaka gwennyini abaana bafune emirimu kimu kyetambula bulungi. Olina abantu bayinza okwebaza mu myaka 5 bannaye nga babadde bano. Nebaza bakasitoma bonna buli era ajja ku Paka Last mwebaza nnyo byetukola byonna n'omuti w'amaanyi. Nebaza Geoffrey Lutaaya mukulu wange ntambula naye myaka kusukka mu 10 nga tanjiwa nga simuyiwa atambulira wamu. Mwebaza nnyo tabakuba yosemanetamuyamanyi mwebaza nnyo. Nebaza Mukama Katonda simanyi Nenda sinagala kuba vivuga nefika nga nsaba Mukama nemwebaza yakoze emyaka 5 simanyi nebaza nnyo. Goli manager wa Geoffrey Lutaaya. Era kyaliyo sivangayo zinirafu manager olambe bonna. Kati ne yali manager Musanze oli omuwala ng'agamba ye manager wa Milano. Naye nga badde ndowooza girlfriend wo. Manager wange mukyala oyo. Era Kigozi Jackie. Waali? Omukazi wa mukyala waali. Lwaki wamusazeewo mukweka? Akola misana wano Paka Last. Ate tumanyi engeri gye wakoze pate buli omu invited nti naye ajja kubeera akiikirire. Osanga era byakola ebisinga ku ekyo. Abantu basiibule Bannayuganda nongera okubeebaza mwebale kufuulana Paka Last nambeemu emyaka 5 ate nga mbasuubiza munyongedde amaanyi era kusongera okukola n'okusula wabweru
amayiza ebirungi ebipya buli nnaku neyanziza nnyo toyanziza nnyo toyanzeega